Right Honorable Prime Minister wa Uganda ate nga niwakiikirire omukulembeze w'eiwangwa Katuukiro n'abamyuka bo ba ministers okuva mu Central Government nga nomuli Honorable Mire Babalanda, ba members of Parliament abali wano olwaleero, Ssaabalangira wa Busoga, baganda bange abalangira b'ensikirano, Speaker wa Busoga Lukiiko n'omumyuka wo, ba ministers okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga, ba mukuŋŋaanya, abakiise mu lukiiko, ab'emitala, ab'ebisoko, ba family members bange abali wano olwaleero okuva e Kamulina e Mayuge, ba members ba civil society ne ba development partners baife, abakulembeze ab'endawulo, aba local government, ba civil servants n'abantu bonabona mu bitiibwa byammwe balamuyisa ino ba ssebo ne bannyabo. Olunaku olwaleero tukuŋŋaine wano okudaguza amatiikira ag'omukuzi ogw'ekumi nga tuweereza abantu baife ab'e Busoga. Twebaza Kibumba atuwaire obulamu, emirembe n'okutukuumira awalala ekitobozeisa okuweereza abantu baife obulungi. Ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu olw'okutusabiranga n'olw'omukwano gwe mutulaga n'obwesimbu bwe mututaamu eri Obwakyabazinga bwa Busoga. Twebazaako enswiso gavumenti eya wagati ng'ekulemberwa His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Twayongera okwebaza obufuzi obw'ensikirano obw'endawulo mu Uganda. Twebaza ba development partners baife omuli MTN Uganda, Ministry of Health, Ministry of Gender, Next Media Group, Baba Media Group, Nation Media Group, NBS Radio, Busoga Royal FM, MultiChoice Uganda, Plascon Uganda Limited, Busoga Health Forum, Vision Group, Victoria University, International University of East Africa, Starbex Uganda Limited, Uganda Hotel and Tourism Training Institute, Uganda Bikers Association n'abandi kamaala kuba baboogeirira olw'okutugemerangaku n'okusigala nga tukolera awalala okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baife. Omulamwa ogw'omwaka guno guli nti a malaria free Busoga for generations to come. Nkani Busoga ezira mu musuluda gwa nsiri mu biseera ebinaida mu maiso. Omusuluda gw'ensiri gukaali musaale mu kukendeeza ebyobulamu bantu baife n'ebyenfuna. Kyayongera obwavu mu bantu baife okusingira ddala ba musaayi muto n'abakyala abasuubira okuzaala. Ekiruubirwa kyaife ng'Obwakyabazinga bwa Busoga tikyakulwanisa musuluda gwa nsiri lwaleero lwonka, aye okuzimba omusingi omwigumuvu nga Busoga yebwidda muzira musuluda guno awo nitusobola okulwanisa obwavu, endwaire n'obutamana. Mu biseera bino bye tulimu n'ebiri kwidda mu maiso awo, mbakubiriza okusigala nga muli kitole tusobole okukulaakulanya ebitundu byaife bye tuwangaalira. Mwidukire nti ebitwawula bitufuula ab'endawulo, aye ate ebitugayita bitufuula b'amaanyi. Eri abavubuka ne ba musaayi muto, mbakubiriza okuniikirira okukola ino, okusoma n'okwetaba mu ebyo ebibazimba, kubanga nimwe isuubi lya Busoga ne Uganda okutwaliza awalala.
Abantu b'e Busoga n'abawangalya mu Busoga tubakubiriza okukuuma obuwangwa, okuba n'empisa n'ennono daife kubanga litoolayo ki kye tuli era daatufuula abantu ab'obuvunaanyizibwa era abantu abakuuma obuntu bulamu mu buli kye tukola. Awo nongera okubaiddukiza nti abasadanimu empango mu kukuuma ebyobuwangwa n'ebyobutonde mu maka. Era mbakubiriza twongeremu amaanyi mu kusomesa abaana ab'obuwala kitusobozese okulwanisa ekifuna mabunda mu baana abakaali kwetuuka. Okuva era neira Busoga emaniikwa nga n'ekiibo ky'emmere eya Uganda. N'olwekyo mbakubiriza okwongeramu amaanyi mu kulima nga tukozesa ennima ey'omulembe kitusobozese okwongera ku bungi n'okwongera omutindo gw'amakungula gaife. Awoni enningiza y'omu maka yeyongere tusobole okwetuusaaku ebyetaago eby'endawulo. Nebaza Organizing Committee ekulembeirwamu Oweekitiibwa Mafumo Richard ate nga ni Isaba Kuŋŋaanya w'abakulu b'ebika ba Busoga ne ttiimu ye olw'okutegeka omukolo omunuvu guti. Mwebale ino, mwebale era mutatoola ng'okwo. Ng'amaliriza mbakubiriza tugemere walala tuteyisira mu kukola ino n'amaanyi tusobole okwongeza enningiza mu maka ate era twetanye programs ed'enkulaakulana eriva mu gavumenti eya wagati kitusobozese okukyusa obulamu bwaife n'ebitundu bye tuwangaaliramu. Mbendeze engendo ennungi ye muviire wala n'okumpi. Kibumba abe niimwe Busoga okuyisanya n'amaanyi.